biki ye kale miranga jaki tubadde ki neno tukoye naawe awula baabwe amasiga kwekabya tukoye omukazi Kamula naawe mazzi avuddewa kakazi kakulu kwebuza mageza twaliza munyeri omwejo gw'olina omweji gw'olina amazzi nga gakusiiwa gakyatugo molina ontamye omwejo ogwo omulaba mukuluwo genda ozanye katemba Sikatemba, rupeka ndolaba amazzi gansiiwa. Nga gakusiiwa gatya? Senga tegakisiiwangako. Nedda teri mulala. Go wekabya wano gwakola ki? Otutamye. Waliwo atadde amazzi ago. Ng'ani ayinza okukwata amazzi agateekemu kamulali okuleka okwagala okuwayiriza abantu b'abendi. Nedda baaba. Oyo Zubeda gwendabya. Ani akutwalirayo amazzi ago nnaaba? Zubeda baba yafendi. Zubeda yakuterayo amazzi ago nnaaba? Yamukamulali. Yagatuteyo. Yakuterayo amazzi ago nnaaba? Ofubye okuwayiriza mukazi wange mu bintu bino. Sikumuwayiriza mama. Kyogamba Zubeda atuuse ku point eyo esobola Goyango waliwo omuntu asobola oteeka kamulali mu mazzi g'omuntu. Otutamye wandizeeyo mukyalo. Zubeda Zubeda naye alabye ennaku. Omukazi wattu buli ekigwawo Zubeda. Oyo si mulala oyo Zubeda. Simanya mu mazzi. Nze nosose n'endowooza gyoba munyumyamu ng'abooluganda. Avuddeyo akuba omulanga mbwe simanya amazzi ago. Naye ng'ani ateeka kamulali mu mazzi, ani asobola oteeka kamulali mu mazzi? Kajanja nze saala byakunsumbuwa. Twala eri omwejo gwo. Asiibwa. Amali asiibwa abanga sibondi. Abanga nokikamyo. Abo muteeka mu mazzi asobola okusibwa naye kakati ono ani ayinza okuteeka kamulali amuteeke mu mazzi. Gabo ye gatutte okunaaba. Alinga nnali alinga kisaanyi kati. Bannaye ku luno nno si kyekyo. Siki? Maureen mutuufu amazzi galimu kamulali. Ate ani yakutte kamulali n'amuteeka mu mazzi. Sorry naye amazzi galimu kamulali ebyaddala si byakwekoza ku luno. Galimu kamulali? Sule mbadde simanyi kati daba. Maureen ekyejo kirekeraawo. Ate kyo tokisussa nnyo. Walabyeko ateeka kamulali mazzi. Maureen alina ekyejo ate Maureen alinga mwana muto kirabye. Kakati kyekikugisiza amazzi ga piraawo banaabe. Amazzi ga piraawo? Nga bw'omanyiza okanenkola ebirungo byange ngenda ofumba piraawo. Kati mbadde saayateekamu kamulali ayitiridde. Nengamba kansooke mutabulire wa ku mabbali. Okuva ddi ng'oteeka kamulali mu piraawo? Ate mu bbaafu. Gali mu bbaafu n'anoonyaamu okyati. Piraawo abeera mu kamulali. Ebirungo bibeera mu bbaafu. Naye ate mu bbaafu. Nti wano tulina ebbaafu eyoza ebintu. Ogimanyi nawe. Mwina tadde. Ebbaafu eyoza ebintu ate oteekamu otya kamulali ate ng'agenda mu piraawo. Ate eyoza bintu era tugifumbisa. Nawe n'okendeeza kukaaba. Ono Rebecca agimanyi. Ebbaafu gye tukozesa? Gye tukozesa mu masowaani bbaafu ki? Empya gye twakagula. Gy'abadde atudde mu genda ondeetere ebbaafu eyo ndabe. Sole no. Ng'olabye sole kakkana. Sole. Nani naye alina eddalu gw'okwata otya amazzi ge bagenda okufumba piraawo ate n'oganaaba si busiru. Leeta ebbaafu eyo tulabe. Kati gwe ate kyakutabuza kamulali mu mazzi. Owange ntabudde nga ndowooza waliwo omwana omukyala agenda anaabeke. Twankozesa. Siri mu kkooti. Leka. Zubeda n'ebbaafu ate bulijjo bano mwe banaabira. Leka neerabidde ate gatabulidde mwene naaba. Abowulira. Naye ate nemuwulire. Naye alimba mukwano tunannyonnyolako ku muntu ng'oleekaana bulala. Maureen alimbamu. Gwe bw'olaba amazzi gwe era tomanya nti mulimu kamulali. Ate oba onoogamanya otya ng'otutte kunaaba. Busiru buteebuuza. Adda mu kuwalana buli muntu. Kwebuuza. Kale munvume. Bw'alibadde weebuuzaamu ate gw'owalana.
Goba de yakatadde. Tuva mu bintu by'okugiragira tumutaase. Tulabe ki ekidda. Kati tuyinza kumuyamba bayamba bavumula batyakamulali asiiwa. Bavumula jangu Maureen. Babi kayambe kakanda kakwasa akaana ako kayambire ddala. Akikola ekizibu antya. Maureen jangu nawe simanyi kyebikusiiwa jangu. Kola bw'otyo Rebecca genda oyite kiwankulata. Kiki ate kimankulata ate. Awonya mabwa. Wamma awonya Ayina n'omunaabako naawe weera. Yena amyuse n'okumu. Omunyo nagwo gukola. Babi kayambe. Sole bas. Leta omunyo. Kandeeta omwo. Bambi sole. Kakati katwale okayambe katerere. Sobola ndoza n'omuguno gwe gena ne mutwata mutwale muzeemu ekirabiro genda bakutereza towalira akikuuti enkugamba ekyo omuntu ayagala kuyamba owalira okola ekyekyo Katonda bannange Maureen ayina ekyekyo ate tugenda kumenyeka nnyo okumugyamu ekyekyo kayambe mutuufu nkwebaza n'okwebaza okubanga weewaddeyo kayamba mwamukuza ekyekyo kyekyo kingi genda bakutereeze nakutekeebuuza ate tatambula wakanaka obanga kwateekaze bukyalo kayambe bambye mukama yampa Zubeida Zubeida gwogamba munayenyambire omuntu namuyamba mukama yampa Zubeida kanyambire bambi ajja kukasobola ate kiki Panna. Mama ngenda wapa. Kanyeneza mama mchana. Maureen togenda kugenda mama kumusuula ku biyinja lwa mwejo gw'olina. Era tula bulungi. Mama kangende. Tuula wa. Amine wamwe ebintu. Ebiki? Tuula. Gano mayembe michimizi. Kati alaka misinga mama yagala kuddayo mukyala misinga mama. Gwe mmanyi bw'oba n'ekintu ky'oyagala bw'otyo bw'otandika omanyi mama watabeerawo ne bakola obuvuyo bwabwe tatereera. Takamutandika omuteekateeka. Asa akwata atadda mu kyalo. Ate olinawo gy'ogenda mu kyalo Maureen. Mama neddaga nemutampa transport. Baba muleka agende tulaba tumuwonye. Maureen ate wanagenda ati mama n'akiraba ati. Mama ajja kujja wano ng'aliko n'obuswani. Nembe sigenda gye. Maureen tewali gy'olaga. Kati kino nsalawo nga baabawo tewali gy'olaga. Tukoze nga tugendere. Kavuyo kegenda kunaaba bintu bitamukwata. Baba kangende. Gwe kyakutwasiza amazzi nga teweebuuziza teekyaki. Ebyo byonna baabigenda. Wano Zubeida yakuterekera amazzi agonnaaba. Ne Rebecca mwenna temumpuliriza nti Zubeida yabikoze. Kambaviire ngende wa mama wa. Tewali gy'olaga. Olina gy'olaga gwe siba gate. Rebecca galawo gate. Oba alina n'emizimu. Kati Nazimu mugiyite ekize ngenda. Kati gwe omuntu gwe batutte bakuteekako omunnyo obeere ng'otereera kabulaga. Wakuntaddeko manye ekivuddeyo. Ate ki ekivudde? Oti munju teri gy'olaga munju. Azije musomerereko manyi bingi. Ale ukakola bwoti. Gwe nifunira kando n'ekibiriiti. Ngenda byokya. Ebiki? Ali olowooza aliko bintu. Ebiba byokya ate kati gwe tobimanyi. Asibimanyi. Zubeida lwaki temuleka Kyogamba kati nga abadde atuukidde oba ayagala agenda akaba. Tewali gy'alaga. Gy'alaga mama n'agamba tena mama ajja n'ayomba emutwagole muwala we. Agenda kubeera omwana omwejo gumufuukifuufunye kando n'ekibiriiti. Gyosobola byokya. Ewaffe tebiriyo ebyo. Ajja kubyokya. Biyinza okuba nga yabiggye mu basajja gye yali. Abasajja bangi bazunze bayinza butabimusiiga. Kakati kola kando n'ekibiriiti. Mbyokya. Obyokye. Ye kennyini gwenjokya ntemufayina baba afunye maba. Ye kennyini. Kati gwe twokya biba mujja ne bidduka. Amabuto gajjanja oluvajjo. Ali mumumba. Linda kugwa abantu bafa wasanza musajja agenda kutuka. Atya. Musansa wo kunkulumu yakabaka awo ng'oyingira ntebe lyawo. Otegedde wa kubiwologomaawo.
otegeerawo okubiwologoma nze ntegeddewo nyonnyola abana abatamanyi awo kubiwologoma awo kunte yefooti awo awo otegeerawo bulungi nnyo awo ng'oyingira bwoti mbalala roodi awo wanogeebusega ekibuye simba basi z'abaganda ntegeddewo nfunawo awo kati abadde akutukidde kuwerokamu kutukakinaaba temumanyi ddagala temukyalya byennyanja mutandikira okulya ebyennyanja kuba bw'okwata eggi ly'ekyennyanja n'oligattamu amasavu g'ennyama osobola okukola kabondi okusaidde w'ettabu oba olina omwana alina nabbuguma osobola okukwata amagi g'ente okimanyi bulungi ente eriika nga njibanyi ate munayize wabwe tezibiika naye ng'olaba gyekyo abantu butamanya ddagala kubanga bw'okwata amasavu g'omuso tagakola kye tuyita fats z'ennyama nonywako n'owona obulwadde bantu butamanya ddagala ze mbabuuliranga Banage, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Subscribing to the Chitonsas. Subscribe, follow, comment, like, share. Akada kuchikuru nya. Aha, kakunotifying okutegeza nti Chitonsa kati bakoze ki? Bataddeyo. Tegeza mama, tegeza jajao, kojao, baba wo, mama wo mwana, jajao, yenda go wachao. Nti munange. Aba Chitonsa bataddeyo. Era munango mugambe, sheyalingira mugambe toswa, kantoka labangako. Tobeera wattima. Kojja wa jajja wa sengaawo mu anko wo. Mutegeeze kwali gambe muganda wa nnyoko. Abeere ng'akola ki? Nga subscribing. Osegedde era ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli lwa Monday saawa 9:30 tuteekayo, buli lwokutaano saawa 9:30 netuteekayo, n'olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo netukola ki ne tuteekawo. Kati ennaku zikwate Monday 9:30, lwakusatu at any time 9:30, Friday 9:30. Mwebereremu. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that the Chitonsas is alive and king. Thank you for coming.